ne bw'olaba bulabi omuyaga nga gusitusa wali abavoola Katonda olaba bulabi nti Katonda anaatera okuzingako ensi eno. Olw'ekyo tomukwatirwa nsonyi, nkwegayiridde tomukwatirwa nsonyi. Towuliriza bigambo by'abantu n'omaliriza nga togenze ku kkanisayo. Towuliriza bigambo by'abantu n'omaliriza nga tosinziza. Sitaani akimanyi nti anaatera okugenda mu muliro, n'olwekyo agenda kukyamya abatukuvu bangi nnyo nga bakwatibwa Yesu ensonyi. Gino gy'emiryango gy'oteekwa okuyingiramu nga tokwatibwa nsonyi. Ewaka oteekwa okusimbula n'obagamba ngenze mu house of prayer ku Canaan Land Makerere Kikoni. Naye bw'okwatibwa ensonyi olw'ebigambo by'abantu, ekyakabenje ekiriwo, bali bajja kufuna ebibonerezo byabwe, gwe tolina ky'omukoze, naye kubanga akukwasa ensonyi naye ali kukwatirwa ensonyi.